Dani yono kwegamba ye spokesperson wa DJ abasinga mu Uganda muneno twamusanzeyo kabaga naye nga ina kabaga kaliko n'omukyalo omu neta omukyala twamutegedde omukyala yaddawo amuyita uncle naye nga omukyala tumutegeera netumuza DJ Dani omukyala ono gwokoledde ka birthday yani nisiwo omuyita otya Nakamagaye mukitegedde ampita uncle then definitely she's my niece so kitegera akati mwe mwenna abakacyumba natugamba mwenna abakacyumba ali munonoza nnyo muyina nnyo ngambo why did you focus on your life natugamba sebo we are not minding our businesses today we are going to mind your business paka nga otubuulidde ddala n'omukyala akuyita uncle yani omukyala bwe yeetalawa akola biki bamuyita uncle kati twamugambye Dani DJ Dani tetufaano nga tetumaze bitegeera ono akuyita uncle yani ate gwe wafuuka ddi uncle ow'omukyalo omukulu twamuguddeko nga ina akakyala bambi kasodde okubeera nga akolera birthday party netumubuuzako ku bya DJ Emma omugenzi natugamba DJ Emma obudde buno talina kubeera nga aziikibwa because actually most people told me DJ Emma bamugambye tetugenda kubeera nga tukuziika most people alinayo bafaani babali ebweru bamugambye DJ Emma temugenda mukwatako okitegeera bwe mwagala ssente mutugenda bawa ssente mugule buli kimu kye mwetaaga naye bwe tunaba tetunaba kubeera nga tutuuka mu Uganda temugenda kubeera nga mukola ki nga mumuziika naye ekyo kikulaga nti omusajja ono abadde alina enkolagana nnungi eri abantu he has been a very loving person nga alina abantu bangi kugamba bafaani be bayitirivu bafaani abava ebweru era be bakubye essimu ne bamugamba DJ Emma tetugenda muziika nga tetunaba kola ki tetunaba kutuukawo ne tumubuuza ku bya DJ Waswa because twategerako DJ Waswa musajja ali mubi nnyo atamanyi DJ Waswa he's one of the DJs abali e Dubai ngena teta nnyo tambuza DJ waba DJ Dubai nabeera nga tambuza music waba Ugandans eyo sides eyo Dubai ne twategerako nti bamukuba bubi nnyo nga bagamba nti no by that time he was playing Ugandan music era bakugamba DJ Waswa gyabadde ngeeyo mu Dubai DJ Waswa nga takuba music yenna akuba music waba Ugandan music yeka okitegeera so the problem came in that he was playing Ugandan music yet ebbala gyakubiramu mulimu ba Nigeria okusinga era akaseera bwe yaviira bwati ku bwati nga amaze okuba music asembayo because he has been playing Ugandan music only Ugandan music bakuba DJ Waswa ne bamwaba omutwe because actually ne amawulire gatambulaawo nti DJ Waswa bamukubye yafudde biki but it's not true DJ Waswa akyali mulamu kwegamba he's in a critical condition but he's still he's promising agenda kubeera nga improving era byonna twasobodde okubeera nga tubibuuzako DJ Dani tumugamba oli mu ssanyu oli muzipate banno bakola biki kakati gwe musajja gwe titoinaamu kisa oli eno oli mukola zi birthday oli mu party after party ng'ate banno bafa twabimubuuzizzaako bwaki byasodde okubeera nga atuddamu Oli eno mupate naye mukwanogwe yafudde. Mukwano gwange Emma. DJ Emma yafudde. Ebintu bya Emma byatukubye wala nenga omanye embeera eri mu ggwanga ba DJ bangi bafa. Lwakuba kati abo be bamanyifu abamanyibwako naye ba DJ bangi tufa mu ngeri bwetyo mbeera ya bwavu nakweraliikirira bamutugo bwa mayumba. Olowooza COVID ono akoze kinene nnyo ba DJ okufa kuba twalabye ne DJ omulala naye bankubye. COVID kyakoze kyamaanyi nnyo n'embeera eno omuggalo President gwe yateekawo kunyize nnyo ba DJ kuba abala abazenga babakulawo ne ba DJ tetulowoozebwako kati myaka 2 miramba. DJ Waswa ono yafudde omumanyi gwe baakubye actually tannafana yali bubi nnyo omumanyi DJ Waswa twawuliddeko ku mawulire nti mu kirabu mwakubira wa kirabu eyo nagirimu ko bagiyita Chelsea eri Dubai nga tebaagala nnyo music w'Abannayuganda oyo night kwe baamukubira yali akuba music w'Abannayuganda yali annyuse n'agwa mu bazibu ne bamukuba. Baani gwe mu kuwulirako abaamukubye? Siyinza kulimba kuba Dubai erimu abagwira bangi. Siyinza kugamba nti Abawalabu bamukubye kuba Abawalabu mu Dubai tebakola beereyo mu birombe by'amafuta abagwira be bakolamu. Ate ng'era abagwira basinga olugezigezi mu Dubai. Badde galo oyinza muwa message ki? Badde galo kye message gye muwanga nze yeekuume kuba akyali mu myaka emito aleka okulimbwalimbwa okutambula n'abalenzi abatalina kye bagenda muyamba. Fine, how are you? You look cute. Thank you. Obulamu bugamba ki? Bannange amannya go? Marjorie Camilla.
Majoring Kamira babeera beddira ki? Ani? Babeera beddira ki? Anze ndi mumbejja. Ali Mumbejja. Oh my god. Seddira. Emyaka owezezza emeka abambejja tebalimba? Nze nkoze emyaka 17. Totemyeko 3. 17. Owulira otya okubeera ng'otuuse ku mazaalibwa go? Mpulira bulungi famire yange yankoledde buli kimu wano kyemulaba. I'm very, very happy. Bawala banno ku myaka 17 twagala basooke bategeere osoma oba tosoma? Nsoma. Kirasi ki? Ani? Kirasi ki? Ndi musinyafu. Era mu ngeri gyonna okuzaamu omwana ate ekikulu Mumbejja kati abambejja tebatawaana nsuubiza birungi DJ Dan kakeya kebale omwana nga ye niisi gwe anko naye nosimulako nomugamba baby totsuyana baby kakeki kakolyako DJ Dan ojja tubuulira you'll tell us fete tubinze sibikiriza abeera kyanga niisi wo gwe bomusimulako bokola bisi ogenda bitubulira DJ Dan oba tunakukyaza wano n'otubuulira oyo omuwala yani akuyita Uncle, akola banenge nati mukawulidde Kambejja myaka 17 tekaina tolina nakyo kagamba nenga DJ Dan ogenda tubuulira oyo omwana ddala akuyita uncle oba uncle nenga mikono nga tuvudde gye n'okubeera kwegamba nga mukigera abantu actually there are very many people in the music industry mwe muli